Abatuze mu byalo ebyenjawulo mu Ggombolola y'Ennama ne Kyampisi bikola constituency ya Mukono North mu DCI ya Mukono bategeeza nti bakooye okusula ku nsiko olw'okutya okukwatibwa ab'ebyokwerinda bw'abasalawo okubuzaawo abantu. Ne bakonkona omu ku omu be basooka bababuzaawo. Ssaawa zaali mu 8 ogw'ekiro. Ngenda okuwulira abantu abakonkona ku luggi. Bakonkona n'amaanyi. Mukusooka nate nnyonyo ndowooza batemu baze kututemula kutusalyawo. Kansala Paul Kawombo ow'omuluka gw'e Katoogo agambye nti waliwo abantu 5 be baawambanga bano n'okutuuka olwayo tebamanyiddwa ku mayitire. Baakwatibwa mu kitundu nga bakwatibwa security organ gye tutamanyi ne batwalibwa. Obweraliikirivu bwange we buli nti abantu abo abajja ne bawamba abantu mu budde bw'ekiro tebayita mu mitendera gye balina kuyitamu nti amateeka gabalagira bwe batuuka mu kitundu beyambise chairman yakonkona abantu abo. Ye Fred Kamyayuya nti yasuulibwa mu kibira kiri mu DCI wa Kiso ng'akubiddwa byansusonga nakati ali ku kitanda jjanjabibwa. Mukyala wa Kamya Helen Nakivumbi yannyonnyodde ebyaliwo nga batwala bba. Abamufulumya ebweru wano mudiwe wali wasuzewo essaati ye nga bagiyuzaamu nga bamusiba amaaso ngoma mutunuzaamu n'akantu wano musenyi kyesimanyi erisa erimba genda omukkiriza ku motoka linga amaze okuliiwa omusaayi. Amagulu bamuyiwa obusomyo tasobola kuyimirira byonna byazimba ebigere byawaga nnyo essaawa eno simanyi nakyendiko. Bano era balumiriza abakuumaddembe nti baliko abatuuze bajja mu mayumba mu kiro ekyakeeseza ku Mande ne babatwala. Families ezo zajjimwamu abaana zo zitunuulidde ffe ng'abakulembeze ate tulina okubawa ansa. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyanga agambye nti poliisi yakoze ekikwekweto kino okukwata abateeberezebwa okuzza emisango. Agambye nti baakuvunaanibwa omusango okwonoona n'ebipande by'abeesimbyewo okwonoona ebintu n'ebirala era nga baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka.